ki ne obulumi bungi bwe mba nga nfudde ne bantwala ebuddu ebimba byange ebiri ku mmotoka ya Yesu akwagala samuntu poosibwa mu kikajjo oyosibwa mu kikajjo bibayegase ne bakuba baganda bange bona tebadde wa statement nze ndebodde statement ndi mu bulumi nze ndebodde statement nemba statement lijja onowennatete nasalawo fayiro nagisaayo ekatwe eri DPC gwe balagira anyambira Jala kubalamusako nnyo nate mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo abeera ddala omulamu nze Nicholas nebaza Katonda n'ekisa kye ekingi ekyatuyita haleluya n'ekisa kye ekingi ekyatuyita njogera nti okuyitibwa kuno okw'omuwendo kwe twayitibwa ffe okuweereza okw'amaanyi kyempita great call Katonda yatuyita n'okuyitibwa okunene okutongerekeka ekyo nkimwebaliza kubanga era nkinako obukakafu njala kwebaza Mukama ku lwa byonna era njala kwebaza Mukama ku lw'obulamu bw'obooluganda Naboth okutuuka olwaleero ng'akyalina omukka oguli mundamu ye obujulizi bw'amaanyi gye ndi era neebaza Katonda. Bayibuli eno ngisoma waliwo olunyiriri luli mu lubereberye 4:8-9 Katonda ng'abuuza Kayini ng'amubuuza nti muganda wo ali ludda wa? Muganda wo ali ludda wa? Adamu n'amugamba nti nze mukumi wa muganda wa. Yamugamba nti nze mukumi wa muganda wange. Sinze mukumi wa muganda wange. Musaayi gwa muganda wa gulese mu nnimiro. Ninanga nti sinze mukumi wa muganda wange. Naye Mukama agamba Kayini amutegeeza ebigambo bino nti ky'okoze omusaayi gwa muganda wo gunkaabirira mu lusuku. Nolwekyo njala kwogera ebigambo bino nti olwedde omusaayi gwayiika naye sandyegadde kulaba ate nga tutayipinga rest in peace. Musumba Jeje ebigambo byenjogerako obimanyi bulungi. Julius Kayabula omumanyi bulungi. Chairman Rodin omumanyi bulungi. Chairman Rodin naye alina connection n'owooluganda ayitibwa Julius Kayabula. Julius Kayabula bali mu kukola kye bayita demolition, bali mu kudemolishinga, bali mu kugezaako okusanyawo ekkanisa ey'owooluganda gy'asumbiramu endiga naye nga tebalina kye bayita court order kubanga Julius alina abakulu be yeekubanye nabo Osi, ba DPC Katwe, ba Rashida beekuŋŋaanyiza wamu okulabika nti n'owooluganda ono ekkanisa eggalwawo yet nga kooti yakola order okulabika nti n'ekkanisa neggulwawo naye bingiti nti DPC ne ba Osi balina obuvunaanyizibwa ate okugiggula kati Julius beekobaana egaana okuggulwawo ate ne batakoma ku ekyo ebyuma by'emmotoka ebyuma eby'ekkanisa nabyo ne bikwatibwa. Amiina, ebyuma nabyo ne bikwatibwa. Ne bagezaako okusiba emisango enkumu egyasituka mu budde obwo. Ninjala kwebaza Katonda kulaba kanso abaavaayo ne bajja ne baŋŋamba Nicholas twagala kuyimirira nawe oluganda. Njala bebaza mwebale kuyimirira wakati nga mukimanyi nti wali ssente era nga temugenda kukolerera ssente nene mwewaayo ne muvuga amafuta ne muteekamu kyonna kimwateekamu kuleka nti oluganda olwaleero akyasobola okubaako ne waayimirira. Ekyo njagala okukibibaliza. Ensonga zino mpanvu naye tukkiriza Mukama nti zigenda kuggwa kubanga abakulu bano bagenda ku ttaka era baalituukako ekkanisa weeri ne bagisiba ne bagikubaakuba bagyasendabirwamu nga tebalina court order. Julius Kayabula ng'akulembeddemu n'abanne abalala. Mukama yeebazibwe nnyo. So njala kwogera ebigambo bino eri omukyala Jeje Pastor Juuko. Omukulu ono Naboth omumanyi bulungi nnyo. Sirowooza nti osobola okumwegaana ate nga tomumugera we yakola n'amwegaana simumanyi naswerenga ne affidavit. Pastor Sam Sezibwa oluganda tumuvunaanyizibweko kubanga ate ngenza okukola okunoonyereza kwange nga posta eyaliko zayita omugerwa nga bakutegeka ku lusede eyo wagiriko
nga mukimanyi bulungi nnyo nti Apostle Naboth yali coordinator wa crusades ezo ng'akitegekera Oluganda Tom Mugerwa. Olwekyo Tom Mugerwa okuvaayo kwewakana nti Naboth simumanyi kyaleeta embuyaga nnene nnyo, oba oliawo nga kyekimu ku bintu ebyaviirako ebizibu ebingi bye tuli mu kusisinkana mu misango gino. N'olwekyo njala kubasaba tuyimirire n'owooluganda Bishop Nsubuga, His Touch FM Radio Sweden ne TV, wa Nsubuga Foundation, muzeeyi wa Living Word Temple, founder waayo. Twagala okwebaza Katonda ku lulwo omukulu ono Naboth mumumanyi bulungi nnyo. Tuleme kulinda rest in peace, tuleme kulinda tuvuga amafuta n'emmotoka tugendeyo ku mulambo gwe nga bagugolodde, tandika okwogera ebigambo ebyabadde musajja w'amaanyi yabadde ayagala Katonda. Mukulu ono n'abayimbi abalala omwalinga ba David Lumu n'abalala bangi bakuŋŋaananga okujja okuweerezanga mu nnyimba ne competitions ezaabangawo. Abamu ku muyinza okuba nga mwakalokoka kati, naye abamu ku ffe tubaddewo for a short time and a long time. So ebintu bino tubimanyi bulungi nnyo. N'olwekyo I stand with Naboth ku lw'obulamu bwe wamu n'ekkanisa ti buli kimu ekigenda okukolebwa kikolebwe mu mateeka. Court order eriwa edemolishing obulamu bwe n'ekkanisa. Abankumire